Yes, nkulamusiza ku mukwano gwange yonna gyosinza obanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Yonna gy'oli kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ng'oli ku mukutu guno. Mukulikeeyo nnyo obwakedde mikwano gyange abaliyo. Tubeebazaako n'emirimu gye mugenda mu maaso n'okuba nga mukakkalabya, okuba nga mugenda mu maaso n'okuba nga muzimba eggwanga lyammwe Uganda. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mwebale kukulaakulanya ggwanga lyammwe, mmwe nno mbasizaamu ddala ekitiibwa abagenda mu kusemazinga w'e Bulaaya ne mugenda ne mupakasa ne mukoma ne mukulaakulanya eggwanga lyammwe. Mukola kyamaanyi nnyo, mu bugubi bwe mukoleramu ne musobola okuba nga buli kintu mukikwatako ne muwagira enkyukakyuka mu ggwanga lyammwe. Kintu ekyo mukola kyamaanyi nnyo ddala. Oli ku Yugi Updates TV kw'osinza obanga otuwuliriza. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo nga bulijjo n'ebigambo bye. Eno statement gy'akoze ngenda kuba nga ngitemaatema nkulage obugazi bwayo. Agambye nti nno ayagala nnyo Uncle we Salva Kiir era oyo yenna yenna amukwatako abanga akutte ku famire ye. Kino nno kitegeeza ki? Twalabye eggulo opposition leader ow'e Kenya Raila Odinga nga complaininga ng'agamba bwe yagenda okukyalira Riek Machar oba Salva Kiir mu ggwanga erya South Sudan yavaayo n'okuswala kungi. Oluvannyuma lw'okulaba ng'amaze okukola discussion ne Salva Kiir n'amugamba nti nno kagenda alabeko ne ku ludda luli eri olwa Riek Machar alabe kikyagamba, ng'anoonya musajja bwattu ngeri ki gy'ayinza kuba nga dissolvingamu conflicts ezigenda mu maaso mu ggwanga eryo. Nga gasira waaki abantu bafiira obwereere. Jjukira Uganda twadeployingayo abaana bafiira bwereere olw'okuba bano balinamu obutakwatagana mu nsonga zaabwe. Kati abaana bagenda mu maaso n'okuba nga bafiira mu nsonga ezitaliimu. Kati n'agamba twetaaga tulabe. Naye kyamuggyako kyamumalako enviiri ku mutwe oluvannyuma lwa Salva Kiir pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan omugamba nti togenda kuba nga okkirizibwa kugenda wali eri ku maka ga Riek Machar mwe yasibibwa okusobola okuba nga ogenda mu maaso okumulaba. Lwaki? Lwa nsonga nti oba oyagala okumulaba olina kutindiga ggendo oyokere mu ggwanga erya Uganda olabe mwami Yoweri Kaguta Museveni akuwa olukisa okusobola okulaba Salva Kiir, Riek Machar. Kino nno statement egenda ddala ku statement ya Muhoozi Kainerugaba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yeefuze buli kimu, yeefuze Afrika yonna agiriddemu olukwe. Buli lutalo kati tutandise n'okwekengera n'okweraliikirira ti buli lutalo lugenda mu maaso mu Afrika Uganda eyinza okuba nga eruyinamu omukono era eggwanga lyaffe liri mu matigga. Era n'owulira positi Muhoozi zaakola ng'agenda mu maaso n'okuwoninga amawanga ag'ebunaayira sakaaga gatuliraanye ekintu ekittattana diplomatic relation. Buli kintu kye boogera bano abantu tekiba kya kusaagirira wabula baba baako ne kibasinziirira. Kati Muhoozi Kainerugaba ogamba nti naakwata ku Salva Kiir aba akutte ku famire yange, kitegeeza Uganda oba amawanga ga Africa gonna agali mu East Africa ayinza okuba nga mwami Yoweri Museveni yageddiza dda kubanga ebintu ebisinga olaba yasalawo yatekinga control ya buli kimu. So amawanga gano gandibadde gagenda mu maaso n'okuba nga geegendereza ki ekijja, kyandibanga si muntu. Uganda yandibanga eri mu katyabaga mu butamanya kubanga amawanga mangi kati agagitunuulidde nga balaba Uganda yegenda mu maaso n'okuba nga esoosowaza entalo mu East Africa. Ekyo kinoonyerezeeko. Buli ewali olutalo ogenda okulanga Uganda erinamu omukono. Golowooza kiva ku ki? Singa abantu bano badde baagala eggwanga lyaffe bandibadde bali protectinga nebeera nga liri safe nga tetunonooza ntalo, kubanga kuva dda Uganda nga tetunonooza ntalo. Naye olw'okuba bano balyako byabwe bagenda ne basalawo eggwanga balireke mu kattiro. Golowooza otya ku nsonga eyo? Oli wa ddembe okujja mu comment section n'oteekawo endowooza yo. Naye nze okusinziira nze nga ku kyendaba endowooza yange. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV, tugenda kuba nga tukomawo. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinziira okuba nga otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabira koona mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message
bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda mu maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe omukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekuumira ku Yugi Update TV mwe batanasubscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.